Akadde bange nga bulijjo nzo omulangira basamula owammwe mwebale kunjagala mwebale kunzikiririzaamu ate mwebale na kunfollowinga mbebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala naye weebuuzeemu olina mukwano gwo akwagala naye mukwano gwo oyo akwagaliza olina mukwano gwo omubuulira buli kyama kyo naye kyama ky'omubuulira akitereka ku mutima oba akisaasaanya. Weefumintirizeemu nti gwe okozezzaako okuba n'emikwano mingi era onoonyezza emikwano mingi era oyagadde ne banno naye banno kabe baganda bo b'oyagala bo bakwagala gwe oyagala bibyo gwe byoyagala tebabyagala kwegamba bali awo teri n'omu ayagala ky'oyogera bakuba engalo nga bawulidde nti okyogedde naye badda mu bukuukuulu oba bwe badda bwe bazze ate mu bye wayogedde bajjamu birala. Obadde okimanyi nti ekyawudde amaka oba ekyawudde empya zaffe butakwatagana, ekyawudde empya zaffe ekyawudde eŋŋanda butakwatagana. Oli kubeera mu maka nawuza nti maama ali mu maka si yanzaala, oli kubeera mu maka naye taata ali mu maka si yanzaala, munaabeerawo mutya? Ng'ate ebyammwe bigenda ekisinga okunnuma nti ebyammwe bigenda ettaka ly'obujjajjammwe liggwawo. Gwe weebuuzeeko nti ekasese oba gy'owulirayo n'amataka bagatwala ng'eno ewaffe bagatwala bwe gagenda. Lwaki ebyammwe bigenda? Butabeera bumu, butakwatagana, buteefumintiriza. Gwe ne weewala n'oga nti gwe oli wakabi gwe toteesa na banno. Naye ekintu kyonna okubeera obulungi era n'okuba obumu kutambula nga mwenna mukwatagana ne musalawo ekintu kimu. Gwe mulabanga eyo nkwezenge yeeyagala obbaawula oyo mutuule mu mugambe nti gwe otwawula. Ebyaffe byonna biggwawo n'amataka g'obujjajjaffe gaggwawo naye nga mmwe obutakwatagana oli bagamba ye ssenga oli kubanga ye taata ye yasikira byonna n'abisikira yayita n'emabega ettaka ne balitunda emyaka 5 myaka 10 mugenda kuba muliirawa. Buli kimu kigenda mukitunuulira, buli kimu kigenda mukiraba. Ate gwe mwasembezanga mukwano gwammwe yabaluka emabega n'abalyako buli kamu kubanga olwo aba abamanyi. Baganda bange weefumintirize ddala gw'oli naye gw'otambula naye essaawa zino akwagaliza, gw'oli naye gw'obuulira ekyama kyo ate mu ddakiika 2 n'akibuulira abantu bonna mukwano gw'oyo ddala ddala akwagaliza. Bw'ogamba mukyala we ekigambo mukyala wo n'agenda n'akimunyumiza kimalako ekyalo ne kimalawo ne kigenda ne mu kagurupu we batuulawo ba we basula ne kibatabulawo wonna. Buuza mukwano gwo, buuza mukyala wo ti ne mukwano gw'oyo gw'olaba anjagaliza. Agange nga bulijjo nze omulangira basamula owammwe mwebale kunjagala mwebale kunzikiririzaamu musubscribinge ate muli likinge. Neeyanziza nnyo neeyanze.